Musibye mutyaba emikwano abasalawo okwekumira ku programu Emikolo n'Embaga ebeerawo buli lwa Sunday essaawa zibeera 12 zennyini. Josephine Namakula ge mannya, mbawe ndi nnyo okuwa ekyo ekirungi kye mba nakyo ku lunaku oluba olwo lw'Essande. N'olwaleero wendi okutwala mu mukolo gw'okwanjula gwe tuyina ogw'Abanyarwanda abakyekye bo bakikola batya sayidi eyo ng'omwami Munyarwanda naye ng'omukyala Muganda. Mbujirwa Godfrey ng'ate mukazi we amuhinjirwa naye ng'ate ye omukyala amwanjula ewaabwe. Omukyala Irene ng'amwanjula ewaabwe wali yali e Masaka ku kyalo Kalisizo. Omukolo gwali mulungi nnyo, Diko yali mulungi, ennyambala yali nnungi, okusanyuka kwali kungi. Gwayagala okuyiga n'okumanya oba oliawo n'okuteekamu ekyo ky'olina okuba ng'ate okola mugugo mukwano weekumire wano ku Bukedde TV1 programu Emikolo n'Embaga we tubeera. Wabula nga sinnabakutwalira nzikiriza nkutegeeze omukyala annyambaza n'endabika obulungi w'entiba Maria's Bride bannange beesige bakwasaganye ekintu bakikuwe bawe omutima gwo bawe omubiri gwo mu mukolo. Omanyi teri kinyuma kwambala n'onyuma ku mukolo gwo naddala ng'oyambaziddwa omukyala oyo kubanga ye mukyala yeegulidde erinnya wano mu Kampala ne East Africa yonna okuba ng'ate ayambaza abagole abakyala ne balabika bulungi ate era ne banyuma. Oyagala gown, oyagala dresses, duka mu Nambiro mu town ku kizimbe kya City House opposite the arcade agenda kukwambaza onyume ate era olabike bulungi. Balina customer care abafaayo ku bantu, balina empisa enamba gikope wansi awo ofune ekyo ekirungi ate era eky'omutindo omulungi. Adaba njagala okutegeeza gwe wenna ali eyo olina mukolo gwo tukubireko Bukedde TV egulage ku TV ku note 7 note 8 32 18 straight away nga wenna kugambye nti omukolo gwa kwanjula era ng'omukyala Muganda omwami Munyarwanda. Omwami bamuyita Mbujirwa Godfrey era nga mukwano batuukira mu budde abakaaba ensonga olwaba okutuuka abaana abasawo abakulemberwamu abatandika n'omukolo ogw'obuwangwa wano mu Uganda gwe bayita ogw'okwanjula baali bateeketeeke ddala era ne bagema abako baffe oluvannyuma ne bayingirizibwa mu kidaala olwo nno n'abalala ne bagoberera omuli abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi. Emikolo ne gitandika mu lujjudde ate era buli kimu ne kitambula bulungi. Bukedde TV Mikolo n'Embaga tuli mu kwanjula okuli kilasi okw'ababede okw'abakolamu kakutwala olabe ggwe kye bayita ssente n'okukola omukolo omulungi. Bukedde TV kwoli Josephine Namakula.
Mukama Mama Hajara n'ettiimu mutulage ku ssanyu kazi kyekuwulira muli butereevu ku Bugenda TV emikolo n'embaga Kitange tuli bazzukulu ba jjajjaffe Namuguzi Ssebuganda eyo mpologoma twadda matu ga Kyaddondo kale nno ne Ssebotaata enjumwe muzze weewaawo eriko omutwe gwayo emukulu era nga Katongole Michael emukulu muzadde tafa we yava ye mukulu ono lukyamuzi ye Michael mukulu zengalo eziva eno mu bange ye ssentebe waffe nga tutudde wano emukulu Ssebotaata akkirizanga ffe tuli bagenyi bammwe ng'ate muno tukulemberwamu omwanyina mmwe kitange nga ye ssenga w'abaana asengekeza abawezezza emyaka 18 naye ng'ekifundikwa ku ye kitambulira ku mwana omulenzi ono muto wange olw'omukolo naye mutabani wange olw'obuzaale kitange nga simulala y'ono Godfrey Mbungira kitange omulenzi ono gw'olaba Godfrey Mbungira omusajja yeddira empologoma nkukakasa amazima ga Katonda mu ggulu ng'azaalibwa mukulu wange nze Mwami Nathan Lubyogo olaba okumukwata ajjidde ddala alabe nga bye yantumye byebituufu bye njogera taata bagenyi baffe era lunaku lwe baanulaga nsujja olw'okubaaniriza mu waka muno lwa muwala wange kati gwe kyakufaananya kitaffe enjiraga amazima mwagadde kuba nti amanye ebiseera taata ng'okutte ate n'omwana gwe mwerekedde naye kaakwate olwendo lw'amazzi godi nawe kwata mwattu kati nno godi kyokola olw'okuba nti ononye mwana muwala nywako olekemu gw'olaba nti naye anaagamalamu amiina kati n'abakulu naffe tunywe ku lwaffe abasigadde nkubuuliza mazima ni bwe naali badde nze ndi mu ntebe eyo mbadde nja kumuzaalirawo tugwe ng'omulenzi alagika nga bamutwanjulidde nti muzzukulu wa Namuguzi oyogedde era bwe guli gutyo omukulu kamuwe ne ku mwanyi kubanga ze ntaba Luganda mulenzi mwegendereza mwagadde taata wa kukungula naye nsize embweze ozobweze Ssebotaata kati nga kyonsaba mukyo mukulu anti abakulu eno mmwe muba n'ekisa nankusaba mukulu otugirire ekisa embeera eno okkirize taata yeegende gy'erina okugenda
Eradde nnyo bannyabo bwetugayiseemu abaana bange obabulira biki ngende batuvaawo abawabu w'ebirabo mumuwengala ezaama ayogerera muli olabe bano abajja wewaaganda eradde nnyo bakulu bulungi bakulu weewaawo mukulu era mukulu naye kaabawe tajja kumalira biseera nga bano abawala abanoonya ku Bukedde TV bakola batya bagenda ne bamuteekako bano babuyondo nalyoka ganze njagala omusajja nga alina emmotoka nombuza kuze washingi boba oli makanika eradde bannyabo ese bulungi ekutambala ewaffe Allahu Akbar era mukulu bwenjogedde ekyo ngenza okulaba seeka ntunuulira wano nga akkiriza nti kyengambye kyekyo eradde nnyo bannyabo makubo tugayiseemu makunda bagambe nnyo omubiri wenyingira ekigiri sirowooza ketamba sikuli oluliyamemwa fasani vimbadde mubalina sani dansi kumuli makatakumu makatakumu ayolidde kumboko eradde nnyo bannyabo Sobbala bagannyabo kuliko amakubo
ono bava mu ndemu otyo oli n'abawa Democratic Party ne People Power ate omukulu ate ono n'aba wa NRM. naye ennaku zino tokitya nnyo Kati ono yakiikirira abakozi ku district. engalo zino zizetaata Ate era ye ssentebe w'akakiiko ka Works mu district. weewaawo mukulu Era yavunaanyizibwa ku kakiiko k'ebizimbe mu district. aka tumuwe engalo taata beebale kusimba sebo taata fe okujja muno omumu taata tulina omuntu eyatulagirira kitange ali mu bana ababo y'omu ku abo abakukomba enziro ku mugongo kitange lwe twasisinkana bye twayogerako byonna ku lunaku olwo kitange ne gye birina okuggwera ye asinga okuba nabyo. Olwo nno mukwano Ssenga ow'ensonga yajjira mu bangi waatyo n'ajjayo omwami era nga bulijjo n'amulaga okuletera ku mwanya mwana wange tukamyende mwana wange byonkoledde nsindesene nina lya suso mpagaliza mpisa mwana wange byonkoledde nsindesene nina lya suso mpagaliza mpisa mwana wange tukamyende. Kale Basenga era dde nnyo Basenga. Bano be bagenyi bo be tubadde tulinze. Wulira engalo z'empologoma n'akalulu. Valentine 14 February mwandi yanse Bukesa. Baba bampitako n'ayongeza ne ku ddoboozi ne bakendeeza emisinde. Saba gwe tuyitako. Valentine si abantu abalinga mmwe. Yabavubuka balina 7 packs. Abafaanana nga ggwe mulinde omusawo olwanajja ku kyalo ng'agaba eddagala ly'ebiwuka. Nali mukubye oluyinza sikyogebwa. Naye nga ntikale ono tamanyi nti nina mpaana mbipotebo. Bintu bizibu. Abakazi nabo balimba. Batata Tuntuno bamama bali munju Basenga mwe muli mu kintu kino bakojja weebali abakasimba baganda bange n'ab'emikwano bonna abo abataka b'okukyalo abataka gwebali ne Friends of Greeton. Ono ye mwami wange Mbanampijja Irene gwe tulonze mu bangi.
Yetese kabira weyagadde. Watyo the beautiful black beauty figure 8 omukyala Jude abonna boolaba bakamala emyaka 14 balina abaana bana era ke kaseera ke baali bateeseteese okuba nga ate ekintu bakitongoza mu butongole finally nekituuka bye bino ebirungi ebyeteekereteekere ebigumiikirize byowadde time okusobola okubikola nekivayo bulungi nga olaba package y'omukolo guno njagala ogunyumirwe ate nga woyiga mwana wattu yajja ayambadde ate nga alabise bulungi mugomesi eya black and white ng'eviriddeyo ddala bulungi nnyo era kyekika kya semuseemu abasinga kye batambulirako ennaku zino but yayina that happiness nga si nnyingi nnyo naye ate ng'olaba musanyufu like oba yali shy naye ng'ate musanyufu okitegeera omuyimbi Mary Bata naye yaliwo nnyo okuba ng'ate omukolo agutambuliza ddala ku nnyimba ze ez'omukwano omanyi okulonda abayimbi kiva ku bagole oluusi ku bantu oba oluusi ku mwami so ennyimba baazinyumirwa bulungi nnyo baali bakanyumirwa ezo ate omuyimbi alunda mu biru naye n'ayingirawo ogiraba emikolo gy'ababede Lati mwanimba, ngana mutayu mwanimba, mwangamba munyoni mubamu museveni konze, bari museveni na yakati ya kule, kore binyumira, unakonga nawe kulina kutuka, nasiba msikitemera, one kumutima zasinza kunyuka,
akaseera ak'ebirabo naddala ng'omwami ajjudde. Lino lyali dduuka bukyankola mukolo sikolangako mukolo gulina birabo weebiti bannange byajjula olujja lw'omwami Katongole Michael taata atuzaalira omulungi kyemmanyi naye we yali yasanyuka n'agamba kiki kino kyendiko sukaali obusawo 15 omuceere obusawo 15 osimanya sabbuuni simanyi omunnyo bannange dining bino ebyabakolamu ebyababedde banne nga wotunuulira flo eri wansi ng'ebintu bye bataddewo gamba muzeeyi atandika dduuka nkya. Yasanyusa mukyala we era watera beautiful yajja ayambadde omushana nagwe era ya representinga tribe y'omwami we ti omwami Munyarwanda yajja alabikidde ddala bulungi nnyo mushanana ogwa cream ne gold nga wansi meat green era n'omwami we naye yayambala ekinyankole ekyo oba bakiyita Kinyarwanda ekya tribe zaabwe naye yakyusiza kumu ne mukyala we okusobola okugyayo ekintu kyabwe obulungi nti omwami ye Munyarwanda piwa era nga ye Mbijira Godfrey. Mukwano essanyu lyali lingi amazina gaabwe agabasheshe ne gata naye lefu n'omusajja eyakolamu osirike okitegeera nebiba bikusaazaawo obanga mukoze mwenna mubadde mwenna n'azifuna later on. Mukwano oba olina okweyagala oba olina okusanyuka oba olina okukisusaamu kakutwala olabe ng'atebaaniriza ebirabo olabe ne traditional dance zaabwe we bazizina ekintu ekikwasaganye kansuubira oyawula tuli ku mukolo ogw'omwami Omunyarwanda ng'omukyala Muganda yigamu ate era ofune kyotwala. Bukere TV mikolo na mbaga. Wani sengalete propozote kwenda kugendera kuza Kuziremo Cheyanjure makulu chewale kwekwanza Kuzahira abata kikengo kusa Labuyo ya muli sege chimuchaka Siwa
bazadde bange mulinde watyo mulabe kubakana ate mwe abakaya bwanajja natambula ettaka likakaya sibuulira naye naawe bulidde ludawa omukwano gwe bunyonyogera nze ate wangambye ojja kukima kati magamba gasikulabako. Era mukwano kineno kyakyukamu bannyina abalungi baleeta ebimuli ku mulundi ogwokubiri ogw'ebirabo abasinga babireeta okusooka ng'omugole afulumya endowooza obudde bwabula. Era Princess Amira yaliwo nnyo okuba ng'ate abayimbira obuyimba obwakabi obugenda mu maaso ate era obwanyumisa omukolo ddala. Kakati mukwano Irene kyonna mu byonna ebyokwogera bingi naye nze nkakasizza nti etuufu libawala ekituufu libawala kati wano walamu ki walibadde wala Museveni n'alabayo minisita kakati Godfrey antumye n'aŋŋamba ampadde ebintu bingi era ndowooza obiraba ebibala byonna tubimazeeyo. Kakati mulimu ebintu bingi naye ampadde akasengejja mpulira kano ka layisi osobola olaba nti owaaka 10 oba 2 naye kalina mesegi nkulu nnyo nti byonna biyinza okwogerwa bonna nayogera kiri naye okusengejja kikulu. mubongeko muko twawulidde nene bukristaayo gye buli muko bwe bakwasanga ebbaasa weeyisanga kikristaayo mukristaayo aga nti ettaka mu ttaka evvu mu vvu soda mu ccupa ebbaasa mu kooti samukooti sebo muko akwasa enkoko eyo akusaba okkiriza atwale mwannyina mmwe afuuke mukyala we muko nno nkubuulira tosaagiranga mu nsonga koodi abadde atidde naye tubeegaleza amaanyi nga twebaza omuko olw'ensonga eno. mazima mwana wa Mutesa Katonda bwe twabadde nga tujja twasookedde ku mutalo omulungi bazzukulu bakayita ab'envubu bwe bassa emmengo kitange twasanze obusubi bulange kabuna twababulidde nti ffe baabo bazzukulu bajjajja Namuguzi Ssebuganda Ssegamwenge ematugga lwadda mu Kyaddondo kitange ne batugamba nti mugende mweyanjula eri abakulu. Cheza niko mcharo ule mwenyewe mcharo musale tulyekeeki abaya bakitegedde abaana abo tunawengalo nga bakikoze celebration kale tubayambeko esowani gikwasa omwana omulenzi oli next man Kalinnya Munta ngenda kubabalira okuva ku 3 bwe ntuuka kwemu nga mulya anasooka okumalawo nga yasinga okwagala munne 3 2 1 mulye bagudde ddulo kali katukole bwe tuti One
akabbo ak'omwana omuwala kaba kabbo kayiize era ng'omwana oyo akayiiza omwami we okuva lwe bwakedde ng'omukolo gwa nkya paka ku lunaku olwo. Nteekemu kaki nteekemu ku mulundi guno akabbo ka Irene kali unique by the way, the beautiful black beauty. Yamanya nti omwami kamupakagingire buli kimu. Omwami wange engeri gyali Munyarwanda kanfune guno omuggo okitegeera nguteekemu ngumuwenga ekirabo kanfune essaawa ate n'ebigambo ebirungi bye yamugambirako byansanyusa nnyo. Bamaama, bataata, basenga, bakojja, ab'emikwano n'ab'eŋŋanda, omulezi wange yoolondooza mumulaba. Njakusookera ddala okwebaza Mukama kubanga okuva obuto bwange nayagalanga nnyo okufumbirwa mu ggwanga lino. Era Mukama ne mwebaza nti yampa omwami nga byonna byonna bwe nabibala bwe bitambudde. Era ne nnyongera okwebaza sayidi y'omwami wange banaye mwebale. Omwami wange muleetedde ebirabo bingi nnyo kubanga byonna bimugwana. Mazima Musajja bino omusajja mu ngalo bannange. Mwami taata ati mukubeeza taata. Omwami wange muleetedde ekirabo ky'essaawa. Kino essaawa si yakwata budde kudda waka. Omwami wange kukyobudde yasoba. Tunyuka babiri tugenda babiri. Omwami wange ebirabo byendeese muteereddemu kawaleti kano. Omwami wange amanyi ofuga waleti ye era agikozesa bulungi. Oh baba. Oh. Webale waleti sibo good. Ekirala waleti eno simuwadde enkalu ngitaddemu ssente. Omwami wange mukozi era ssente abadde azikola. Mazima. Suubira era mwenna mukyerabiddeko. Muteereddemu ssente zino ng'era musuubiza okuva lwazze mu maka ga Katongole Michael agenda kukola ssente eziringa omwanya. Sewadde waleti nkalu zino ssente ze zigenda okukola zinnanzo. Godi waleti enkadde jimpi ne ssente zaamu. Nkimanyi bw'ava wano agenda kubaako ye aggyemu engoye zino ez'obuwangwa bwaffe. Muteereddemu changing clothes, abamuzenga changing dress. Muteereddemu changing clothes, empale n'essaati, omusipi n'obugatto buli wansi awo, okutambaala. Mpozi bw'aba amaze okunyuma teyeerabira ekiwoowo nakakitaddewo. Omwami wange musajja mwagazi wa buwangwa bwe. Mazima. Ate nkimanyi si mukubi guno omuggo era tajja kumukubisa. Weewaawo. Muleetedde muggo guno musajja webale mwami wange webale okwagala obuwangwa. Nyweza ddamula eyo nkoni yennyini ya buyinza. Giteekako gabega. Saako na kukime gabega. Saako kukime gabega. Saako kukime gabega. Ebirabo ebisigadde mbadde njagala mbitwalira abakadde abanzaalira omwami wange omulungi ono. Mama wange webale kunjagala. Mama webale kunzaala bukulu. Abasinga tujja ne batugoba mu famire ne bakola ki naye omukyalo oyo onjagadde nnyo maama. Tuba
tubaagaliza ekisinga mu programu emikolo n'embaga mubadde balayi balungi okuva gye twatandikidde paka tukomekereza omukolo guno ogw'okwanjula. Kansuubire ofunye ekyokuyiga n'ekyokumanya oba oliawo naki ky'olina okukola n'okuwabulwamu naddala gwe omugole ali yeteekerateekera omukolo ssaawa yonna. Guleeta kubukedde gwe tugukuba abantu mu maaso ensi efe bategeere nti oli mufumbo n'okola omukolo nga guno ogulimu ssente weeziti bukedde neebulako New Vision neebulako mukwano oba osaaze busaazi kuba just ku note 7 note 8 32 18 78. Maria's Bridal yanyambazizza era ye mukyala agenda okuweja ekirungi ekyakabi. Dduka Bunnambiro mu tawuni ku kizimbe kya City House opposite the Arcade. Omukyala yatikudde engoye. Oli mugole yagala kwambala first wear oyagala kunyuma kulabika bulungi nga wondaba. Takuwa lugoye lutagendera kukalayo ate era lutakunyumidde. Mukwano yambala nga toswaziddwa ku mukolo gwo nga totya kufuluma olw'okuba bakuwadde gomesi ezitategerekeka z'otamanyi. Dduka ofune ekyo ekiri original ate era ekiri unique. Kuba ennamba eri awo wansi Maria's Bridal ajja kukolako bulungi ddala. Nzikiriza omulungi nkutegeeze Riley's Magic Touch ka makeup. Mbadde n'owakabi omulungi omusajja omuwanvu akyasinze waneeno. Benja ate mu control room nekola n'essaabu. Susan nabitematema. Josephine n'abakulaga bajja basigaga bayiga kaba. Ozi omukwano mbawo buli lwa Sunday essaawa zibeera 12 zennyini gwetega omukyala akyasinze okwogerera emikolo ate era number 1 TV show ey'emikolo n'embaga. Wano mu East Africa tebakulimba fefeka fensibuko y'emikolo. Mweraba.